Omanyi emboozi ya Sheebah etambula. Kati emboozi ya Sheebah mu kutambula oli yankwira essimu. Ng'omwangamba nti omuntu eyakikoze mu kyaku nnyo nga muvumirira nnyo. Omwana n'akwira essimu n'angamba nti naye ennyambala ya Sheebah nayo tayinza kusikiriza muntu kukola kintu ng'ekyo. Ngenza okulaba Soda ne munne batulaga Sheebah mu mbeera nga bakakati kiki ngenda okwogera. Kale kakati atulabe yoyinza okwebuza Sheebah emboozi etambula yabadde ki bamukutenga bba bamubye yakoze atya yalwanye kiki Sheebah munange tannalwanako naye yavuddeyo n'ateeka obubaka ku Facebook page ye nga complaininga n'agamba sika mulimo bantu mwe bannange we need some respect mulina okutuwa ku kitiibwa ekyo nno kyazze 16 Sheebah yagambye nze wekituuka ku kitiibwa kyange ebintu by'okuntyobola ebyo 16 miliyoni ze mwampadde okubayimbira nze nandizibaddiza zogoyireko zikyaliwo zali zikyaliwo kale singa bamugamba nti n'ebyo binaabaamu zali zikyaliwo nanti singa bamugamba nti n'ebyo binaabaamu gye yabadde ng'agenda ng'ayimba yayimbye wangi Ndijo ndeka mwenja ayagala okola waneeno wamamwa if you know gye yabadde Sheebah n'agenda n'ayimba bulungi munange ng'agenda mu mmotoka ye kumbe ndowooza omukulu bwe yali yasasulirako ne bonasi Sheebah kyataategeera ensonga zeezo tebyatambudde bulungi Sheebah takirabangako akuza omanyi Sheebah yakoze ekintu kimu oba bintu bibiri ekisookera ddala Sheebah okuvaayo bambi n'okulaga obutali bumativu mutuufu nnyo kubanga aliwo ekintu olumu bazogamba nti lwaki wafudde nakyo kati wovaayo n'ogamba nti kankyasanguze oweweera ofuna nammwe abatandise okubeera nga bamusalira omusango abakazi abakulu kwebuza magezi kiki otalabangako okuze kutuuka awo kati kyabwe ekitiisa lwaki abayimbi mwagala nnyo sympathy nojja mu kamera mbu tukukwatirwa ekisandijjo wama Sheebah kyeyakoze kikyamu mutuufu ensonga mbadde nzikuwanda ekyokera ddala nti okufa naye ekintu muli ku mutima wakyogera yafunye relief lwakuba nti netukoze ebintu bibiri ekisookera ddala yaganya okwogera erinnya ly'omuntu oyo wadde yagezaako okusiiga ekifaananyi n'agamba abategedde bategedde munene ayina abakuumi ng'asigasiga ekifaananyi n'akikomyawo mumpi muwanvu si muwanvu ayambala essaati emu tagijjamu ate olumu n'akyusa ekyokubiri Sheebah owedde nze nno nirire wa gundi eri waluuko wesigire omwogezi wa poliisi owedde gyenta nindiridde eyo mwesibyeko mukulu luuku Sheebah ayina omusango gwonna gwe yaguddewo mbuuza luuku Sheebah yaguddewo ku musango gwonna baŋŋambye tenagulawo musango ndijjo omuntu Sheebah gwe yabadde ayogerako ali mukulu nnyo mu myaka oba mu bitiibwa mukulu mu bitiibwa omuntu aliwo okuba ne security emukuuma aba mukulu mu ggwanga mu bitiibwa ne mu myaka buli kimu mukulu kubanga ebbanga lyonna nze mbalese kiwulirangako nti abakulu mu bitiibwa basiiwuuka empisa bwe batyo basiiwuuka bazisiiwuka kugambye nti Sheebah kyeyakoze kyabuzira okuvayo n'abasanguza lwakuba kyeyakoze ensobi gye yakoze yaganya okwogera erinnya ly'omuntu yandibadde n'abazira singa yagambye nti mukulu gundi yakikoze ndikyo waliyo abavudde ne bagamba Sheebah bamuwa miliyoni 16 agenda ayimba ennyimba Sheebah kakati normal booking Sheebah ali wakati obukadde 45 naye omukaaga n'omusanvu tazigaana kakati 16 za wanvu azityo kakati 16 ezo wadde zibeebuuza nti osanga zaaliko obukwakkulizo buli sanga zaaliko obukwakkulizo naye njogera ne manager Budiiru manager wa Sheebah n'angamba nti ekisookera ddala ebintu ebyo olw'okuba nti byatuse ku Sheebah yasaana kubyeyogerera kyatuse ku ye yasaana naye ekyokubiri n'angamba eby'essente tabimanyi bulungi naye 16 banga bazimuwadde 16 Sheebah zisobola okuba zabaddeko conditionalities kati abaana bano batandise okitafuta obulala bwe kyandibaamu Jeff Kiwa nti yagambye oli omukulu obamanyi Jeff bamuleke si yagambye omukulu oli kati tufune Sheebah bavuddeyo abantu ab'enjawulo ne boogera ku nsonga za Sheebah kubanga nga Sheebah omuyimbi serebu era omukyala bayiba ekintu kino kyakutte ku bangi naye nga tuvudde mu byaki ekintu kino kyandibanga kituuka ku bayimbi baffe bangi naye ne batasobola kuvaayo kufuna buvumu obwo kujja mu kamera kubeera nga boogera tukirabirako ne musayidi endala nze wanono nandibadde ndowooza n'akakiiko kano akagamba nti kafuga kalwanirira abayimbi be bani abo UPRS bani oba kalwanirira gundi eddembe lyaki ly'abantu oba kana kakwasisa empisa
kyonna kyekiri wandibadde wabaawo ekintu ekivaayo kuba Sheebah mukazi Sheebah muyimbi kati bw'ayogera ayogera ng'omukazi eyalumiddwa n'ayogera ng'omuyimbi nga difendinga n'abali abalala bonna singa kiba kibatuuse n'abalala badde banyumirwa bulijjo tubalaba nga banyumirwa kakati wogenda kaki okalya kwassa empisa ate ne Sheebah kajja mukwatiramu ennyambala guli mulimo gwe kati eŋŋamba kajja kukwata oli yabikoze kakwale n'ono ennyambala kagambe nti mwenna muli bakyamu naye ani oyo yabikoze oba mwogere omumanyisiiwa naye ani nowaayi so tufune gundi Sophie Gombia ng'ayogera ku nsonga ne gundi ne Phina Mugerwa nga bagera ku nsonga za Sheebah nyoke mukubuulire Sophie ngenda mukubuulira newwaddeyo Sophie onyirira olabika bulungi nze tebangobe nga mwogere ngwamanyi munna soko tubali eri kyali kikyamu nti bwe kiva ku Sheebah bwe tugamba nti tunuulire wekyo kigende maaso kigenda kutuuka ku bulala nti mwe muyinza okukitunuulira nti Sheebah kantu katononya akamutuuseko but mu bwongo bwe temumanyi kyo kirimu kikyatambula kikyayitamu kyabadde kikyamu nze nja kugamba nti Sheebah abadde ayambala bwati okuva lweri yatandika okuyimba yeeyo sitaadio gye yalondawo okubeeramu naye tera tekiwa muntu tekikuwa right kutandika mumonestinga mukwatirira tekikuwa right kwa bizinga rights ze kati omuyimbi bw'ayambala obubi kiba kuggwe nze Phina mbelivinga for me to dance I don't need to show my nika kyonna kyoyambadde kiringa owa kamera okulaga okugamba nti yalaze empale eyo teri wa kamera akola ati kitegeeza yagirabye kyonna kyoyambadde naye nga ffe nga mama tutudde tukola investigations tukakase era tugenda kubayita tubawulire ki kyetuzudde nekyetuba tusazeewo omuyimbi know your worth. You can't harass me when I've not decided. You can't have sex with me when I've not decided. Know your worth. Gosobo tyo kungamba tyogenze mu studio wegase ne producer. It's you who has decided that. Chidala. When it comes to harassment katinge ya stage, basajja kwata bichi. Omuyimbi bera organize neba promoter kino kibasaba. Kola stage geri very organized ngo abantu bali wabwe na muyimbi ali waba kole presentation yenungi. Era kino I advise artists yesonga lwaki batu advising okubeera ne management. Njagala nnyo abantu bwe bangenda okukolera manager akwatagana ne promoter. How is the stage going to be? Yes, ababalumba mu privacy. It is all about you. Still it rotates around your worth. Know how to handle. Unless yabadde ayagala mukwata. If waba yabadde ayagala mukwata, then balina genda mu byamateeka. Amanya gange Phina, abanyi bwe mmanyi nga amasanyalaze. Mama Santoni wa bulijjo, Sun City. Nzize olwaleero okubeeyanjulira nti ndi officially mu race. Leero nzize okwanjula manifesto yange. Phina, lwaki ne celebrating olwaleero nti nsaanidde okubeera secretary. Siri omu ku abo abatiitiizi. Bangi nnyo basuddewo ttawulo. Nene nsigalawo mu bulumi, mu bulungi ne mu bubi. Mbaddewo paka lwenzigusizza ensonga eno n'abantu bange tubadde tukola nabo. Ninayo ne other initiative ya si mu bubi, another initiative ya funeral service. Nti bagenda kale Phina tugenda muddako maaso awo. Kubanga Phina emboozi yalayogerako eno omanyi yeesibye okuba secretary general ssabawandisi wa Wuma yabadde yanjula manifesto olunaku olwaleero. Okitegeera bulungi. Kale tugenda muddako maaso awo tukyali. Bwana mikolo ayalidde ssente za Sheebah. Ng'omugaga baamutuukirira baamugaga kuliko ne extras zonna zijja kukolebwa kati omugaga n'asasula ssente kuliko extras kumba ate ono tebamu briefing ati kuliko ki kakati bambi omugaga yabadde amanyi extras ziri free buli kimu kiri naye ate era nowezibanga kweziri ndabanga era akabanga akamanyiiro anti wulira oli yafeze omugagga era eyafeze ne Sheebah wajja n'aga nti akkiriza kati ono yabazize nga nti ono akoze eki abimanyi abagagga we batyo bakola abamu babikola asasula byonna si bonna abamu babikola asasula byonna n'agenderako kumbe Sheebah bambi tabikola kati oli yategedde nti Sheebah tabikola ekintu kino kinene lwakuba abantu baffe ndaba batandise okkisaagiramu naye kinene Sheebah ekisooka bagenda kumunenyanga ennyambala ye naye kati kiringa bwe batwala Sindi okuyimba ewa Kabaka bikinagena oba yali nwaje oba yali ani ne Sheebah kanyini bagenda nga bambadde obuti bwabwe juzi Sindi yakamala okuvayo n'ayimba ku mbaga emu yagendedde mu Patra
yagendedde mu bayika n'ateekako ekisaati. Yes. Abantu n'abalabye nga bayomba nnyo ku nnyambala ya Sheebah. Naye nze pointi yange njiza kuba n'abantu. Before nga tonnabuukinga Sheebah kujja kuyimbira oba Sindi. Sooka weebuza omuyimbi ono gwe ngenda okuleeta ddala ajja mu respect gye neetaagamu ye. Si wakiri. Kubanga bo basetinga gundi zaabwe. Dress code zaabwe zeezo katugambe nti zeezo. Ayakira nedda omanyi gundi kyensaba abantu bategeere. Owulira nti gwe ng'omuyimbi gwe nkuyita okuyimba ku mukolo gwange ojajinga ngenda kuki mbaga kwanjula pate eri mu kiraabu eri bweru waliwo abaana abato waliwo abantu kwegamba dress code yo esuutinga omukolo gw'ogenzeeko. Waliwo ekintu ekirala abantu kye batamanyi. Abayimbi abayimba ku mikolo baali bayimbi ba bandi. Era tolisangako Namatovu, tolisangako Karonantongo, tolisangako ani ng'ayambadde bayika. Sheebah, Sindi ne bannabalala music waabwe teyali mentale mikolo. Sheebah mulabe ku mikolo egimu. Mulabye ku mbaga nawala ngera ayambadde bulungi. Tugende mpola. Olw'okuba nti embeera ezeekyuka mu industry, sente ne zikenera oba ne basalawo bayingire mu mikolo. Kyobola bagezaako okubeera nga bakola ki? Bafiitingayo. Naye nga tebaali ba mikolo. Ani kino ekyabaddewo kino tekigwana ku nnyambala. Kino ekyaliwo si nnyambala ya Sheebah. Ekyabaddewo nkugambye bali baalimbye omugagga. Osasule ne extras. Kati awo wennyini nzira ku bantu abatandise okunenya Sheebah olw'ennyambala ye nti akakiiko akakwasa empisa bwe kavaayo ne Sheebah kaba kagenda mukola ki mukwatiramu. Sheebah nga Sheebah yasetinga standard ye y'ennyambala. Bw'atyo bw'ayambala bafaani beeyo gye bamwagalira. Ekyabaddewo Sheebah neyaligeze ng'ali muganduula. Omugagga ali bamugambye nti n'ebiri agenda kukola ki? Kati obuzibu tubusse kwani? Bano abafere bano abadde wakati. Kwa Sheebah neyaligeze ng'ali mu gganduula oba ng'ali mu hijabu. Omugagga ye bamugambye nti sawa byonna babisasudde. Nga Sheebah tabimanyi tabikola. Oshegeera. Ze miliyoni 10. Era ensonga ki Sheebah yavuddeyo n'akivumirira nnyo. Omulayiro w'ekisiikira busirikisi n'agamba. Kati kitegeeza ne manager abatakola mulimo gwe. Kaakati. Kale, anyway, engundi ya Sheebah nene. Tujja kubanga tukomyawo. Oyagala njogera erinnya ly'omugagga naye ate nange ntiddemu. Erinnya ly'omugagga tolyogera naye. Omanyi erinnya nali gy'alyogera. Naye Sheebah nkoze bubi. Singa nkuddeyo omusango ku poliisi singa n'erinnya nalyogedde dda. Ndijo mbadde ngenda kubuuza emirundi 3 ogwokuna nkuleka oyogera erinnya ly'omugagga. Sheebah taguddeyo omusango. Owulira nga muli ozito w'ekimala okwogera erinnya ly'omugagga. Sheebah kera ku makya oggulawo omusango oyogera erinnya ly'omugagga. Munnange weekend yabaddemu ebintu bingi ejjukira leero lunaku lwakubiri twakatandika eno weekend pya naye eri yabaddemu era gye twagulidde ku mukulu Professor Gilbert Bukenya n'agamba nti ye ebyobufuzi yabivaamu era essaawa eno anyumirwa akaseera kasigaza ku nsi mwabamulaba ne mumulaba mu kifaananyi ekirala mumuleke bamwesonyiwe yerira bulamu bwe nga twakava ku Sheebah ebyamukyuse omanyi weekend walimu amasanyu ebyabadde bingi ebivulu bayigawe naye nga Professor Bukenya tukubuuzaako agenze mu maaso n'okulumya abateesi okulumya babayita batya abateesi ba law agenze maaso n'okubalumya yabagambye ebyobufuzi yabivaamu balina enkola mukale tujjamu kwasiza eri mu kalulu watajja kudda yerira bulamu bwe Professor yagabadde mazaalibwa ge wali eri ewuwe mu kifo kye kunabira nagayise empala naye se bataddeyo n'asomooza sakaera abagamba mbu there is no life after simanyi byabufuzi byalala kati ndiwa tuwe Professor yerira bulamu bwe gabadde mazaalibwa ge bannaye. Happy belated birthday. So that we Professor Bukenya. By the way, bayimbi banji bayimbye. Bayimbi bayimbye. Yaga jempezeza mingi. Nate ayagala. Era wanate gawano music. Mujja kulaba kwengazina. Abatajagala bakufaananyi Bukenya akola ki naye ate nga nina okukola ki nabayise kuba olwaleero mbadde ngenda bagamba nze ebyobufuzi bino byogenda ngaokunguula bwoti mbikooyi n'ebyobufuzi ebyobulimba mbikooyi kati njaba kubeera wano nkyakale nkole ebyange ebyobufuzi mbikoze ki bimaze naye tekitegeeza ti amagezi nago gabuddemu bwe ndaba nga Simon yaleeta amaanyi nzola mugandi abange mmwe temugenda na Simon
abalimba bulimbi ebwojja kukola okutuusa n'endikola ki bemifa. bakulikirayo ddala babadde ekakiri wali eri ku mazaalibwa g'omukulu profesa oyo nno yaliko vice president waffe wano era nga musajja wamaanyi mu ggwanga lino yeerira bulamu akyali wamaanyi yeerira bulamu ano ngambye yaliko vice president kati essaawa zino yeerira bulamu kibi tekiri musitaani wadde actually asinga bangi eri abaaliko ab'amaanyi nga obasanga essaawa zino bakukwasa ennaku mukulu profesa Bukenya womusanga yeyagala. Okay. Wano waliwo wangambye ku Facebook nti Judy leka kukiina Sheebah ennyambala ye bannange. Kale eyo topic tujja giddako. By the way tugenda giddako eyo. Sola tugeza ku mboozi ey'ennyamba y'abayimbi. Tugenda kugiddako. Era naye oba owulira ng'olina kyoyagala okuyisaawo. Wano wenyini ku podium oba okiyisiza tugenda kubaga tubitunulamu. Kakati akalu kagendera ddala mu maaso. Abayimbi jjukira beesimbawo baagala president. Baagala kuyiwa parliament yonna eriko baleete endala. Mwe muli president, general secretary, vice president n'abalala bangi nnyo. Gundi akyali dinga King Saha mu bantu mwali Phina Mugerwa abadde kakiiko akakadde naye kapiera yakomyewo alangiridde leero byateekateeka okukolera abayimbi. Hanson Baliruno ayagala kya vice president naye alaze kyayagala okukolera eggwanga lino saidi y'abayimbi. Ekiseera kyekimu jeff ne banne abateekateeka okulonda kuno bagambye tewakyali kukyusa kwonna omwezi guno bagenda kulonda okwewandiisa abayimbi okwewandiisa kwawedde. Kakati oli wadde bagenda mu maaso nga weewandiisa naye abo bagenda okulonda bakomye. Oyinza okwewandiisa nti ndi muyimbi naye ku abagenda okulonda wejesa zino okwewandiisa togenda kulonda jesi ogenda kuba jesi anti babayita bajje beewandiisa bagenda okulonda so because benesega zabudde weteekateeka so okwewandiisa kwakomye kati essaawa zino bateekateeka kulonda. So wogendayo kwewandiisa n'otalonda gwe manya wogendayo leeti. Kakati nabo lwaki baba bakwata ssente zaabwe kuba nawulira okugyayo empapula mitwala bano abeewandiisa nga bammemba mugundi Sindi ali atya Sindi naye ndaba asinzidde yavudde ku bigambo by'abantu yagambye nti ebigambo by'abantu agenda bibeerako yalinze kalulu wali eri jjukira yali mu ntebe sitting president. Soda tuwe Jeff tuwe Phina Mugerwa Hanson Baliruno bonna abantu babalabe omulundi gumu kale. Ensonga eri nti omuyimbi alina okubeera n'eddembe okutambula okwogera okuyiiya kyayagala nga yendowooza eriwo kati nga project eyo kyegenda okuba nga ekolako. Swedish organization gye bayita Selam ebadde ekola ebintu bingi mu music industry okumala emyaka mingi kati kino kyekimu ku birala bibalonkinze omwaka guno era bakironkize mu Uganda wokka kuteekawo program ez'enjawulo tusooke tutegeere bizibu ki abayiiya firimu abayimbi bye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe ebitataganya eddembe lyabwe. Then tuteekawo ne workshops nga tusomesa okutegeera embeera ebyetaagisa okukolebwa okutereeza ebikwata ku ddembe lyabwe. Eddembe lirinyirirwa kubanga tetulina copyright law teriiwo kati tuwulira nti buli muntu yenna asanga yakozesa so nga ate neno business okuyimba business owulidde tujja mu ssente ng'abalala bonna bwe batuggyako n'emisolo batukola batya ebyo byonna ng'abalala babikola naffe bwe twagala okubeera. Ba artist ensonga lwaki banyigirizibwa nnyo artist alina na ssente zimutwala mu kooti waliwo ba taxpayers fund eva mu Swedish art fund
naye bannabitone mu Sweden olw'okuba nti Sweden eri highly developed baakizuula nti obuzibu bwe bayitamu mu kulaakulana bannabitone bangi bayita mu buzibu bwe bumu so ne bateekawo ensawo eno okuyamba bannabitone okulwanira eddembe lyabwe. Abayimbi bayita mu bizibu bingi mumanyi etteeka erya copyright tebannabaliisa te n'ekirala abayimbi bastruggling oluusi bagenda mu bifo eby'enjawulo ne baperforminga kati bwe njogera ku side eno eya gospel ate kibi nnyo nti abasumba abasolooza ebiweebwayo ne basolooza ebimu eby'ekkumi ne basolooza ne sente z'okuzimba sente za media bwe kituuka ku kusiima omuyimbi abazze bagamba kintu kimu mwe muweereza Mukama naye ate bo we baweereza we babuulira enjiri ate bo bafuna oba kitegeera kati ekitongole bwe kiti ekya PANAF bwe kiba kizze okurescuinga abayimbi then weewaawo twebaza Mukama nti kizze era tusaba kiteeke buli kyeboogeddeko mu nkola. Update y'okulonda kwa UMA oba Uganda Musicians Association wano wetuuse nga tubulayo ennaku 17 olunaku lw'okulonda twalukakasizza lugenda kubeera 23 May. Olunaku lwa debate lugenda kubeera 21 ejja kubeera Saturday. Abayimbi baffe bagenda kufunayo akadde okuba kati campaign ennaku zino ezisigadde 17 bakubire eddala batuuke paka ku lwa debate y'entikko ya campaign. Olumala debate nga tuyingira kulonda tewali mulala withdrawing okuva etwalanga bonna bakyali mu campaign ekyatambula bulungi. Okulonda kugenda kubeera kwa digital nga ku internet ne ku SMS naye olunaku lw'okulonda tugenda kubeera ku National Theatre twagala kulaga bwerufu oba okulaga nti ebintu biri transparent era tugenda kubeera n'omukolo munene nnyo buli kalulu akatonya nga kayita mu ssimu internet nga mukalaba wali ku TV era tugenda kuteekawo TV nyingi nga buli kiti kyonna kye beesimbyemu nga mulaba buli kalulu akayingira okuwandiisa nga etwalanga nti kukomanga 7 naye okuwandiisa bammemba okwo kugenda mu maaso omuntu yenna akyali wa ddembe okujja olunaku lwonna lwayagadde okubeera mmemba regista twagibawa dda neene esembayo batandise ogifuna. Mu byokulonda mulimu candidate gwe bayita incumbent nga abaddewo candidate oyo yabadde mu office emirimu gye tegiggwerawo ddala gisinga gikendeera era tebatuulana mu office naye ebyemikolo wabeerawo program zigenda mu maaso era tubayita ne babeerawo ne bakiikirira UMA. naye gundi nga tebamuwadde debate saha simuwulidde andi agambye ku lw'omukaaga bagenda sooka mu debate ati bagambe nti saha jangu kazindaalo asooka atabbira ensi abagambe nti sindi jangu tabbira ensi lwa debate mu jangu nekyemayika kajja kukyuka ku last minute omwabuzi era ajja kuwangula naye gwe ebintu byakalulu tebiba byagubadange ebintu birimu Musamba Kuraishi agambye kwali nnyo aliwali eri ku kaalo yalusedda kaalo yangambye wali agamba atya Sekamayaye alina Sekamayaye batwagala nnyo agambye ali kaalo wali eri ku Unique Club endeje kibutika alina omugagga Richard bali awo n'ekifo ekyo batulaba agambye TV zino batadeko podium essaawa zino bali ku podium bannange ffe simanyi kyatutoka okukya. Ekiddako ku Bukedde TV2 nga kiwagiddwa Iron Investments bakuleetedde hair oil akola ku biwalaata situka wamu ne skin products ezikola ku mbalabe enkanyanya basangibwa Kireka ku Namugongo Road SK House Nalongo Musano okuva Tanzania ye musobola kakasiddwa okugonjola ebizibu byonna nze ayina eddagala eryakakasibwa okuvumula alusaazi n'otererera ddala bizinensi ezitatambula bulungi